General Muhoozi Kainerugaba oluvannyuma oluvannyuma lw'okulangirira nti nno Olwokaano aluvuddemu olw'akalulu akagenda okuba nga katujjira mu 2026 era n'agamba atagenda kulabikirako mu ballot paper, takomye okwo agenze mu maaso n'okkubiriza abawagizi be bonna, abagoberezi be bonna abadde bagoberera ekibiina kye kyabadde akulira ekya PLU, agenze mu maaso n'okubakubiriza. Kwanirizaako mukwano gwange yonna najjo sinza okuba ng'otuwuliriza yeekumira ku UG Updates TV, nkutegeeza nti okola kyamaanyi nnyo okwekuumira ku mayengo gano. Baganda bange abali e Bulaaya, Saudi Arabia, Qatar, Oman, Dubai mbanirizaako nnyo, mbagaliza wiikendi ennungi. Kiwa muli mu Gandalo naye tekijja tuganya ffe kubasindikira information gwe mwetaaga okumanya. Yenna ffe tetusosola, tukuteerako kiweetaaga okumanya gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Kakati oluvannyuma lw'okulangirira nti Olwokaano aluvuddemu, takomye okwo era tamazeemu bawagizi b'essuubi n'amaanyi. Agenze mu maaso n'okkubiriza abawagizi be bonna abadde bawagira ekibiina kye. Yasoose bagamba bagende beegatte ku kibiina kya kitaawe Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni gwe babawagira mu kalulu ka 2026. Kati era avuddeyo n'abagamba nti nno n'abakubiriza okugenda mu maaso n'okuba nga beesimbawo mu bifo by'owa paaliyamenti, beesimbewo nga bammembers aba paaliyamenti. Ku nsonga ki? Ensonga eyeekwese mu ekyo sigimanyi, taginnyonnyodde, naye abagambye temweraliikirira kenvudde mu Lwokaano mwe kye muba mukola mwesimbewo ku bwa mmemba bwa paaliyamenti. Jjukira nti n'ensinkano teba ya lumu. Baganda balina olugero lugamba ensinkano teba ya lumu. Ky'oba olaba enkejje amazzi egaleka mu nnyanja n'eddamu n'egasinkana mu luwombo. Kaakati General Muhoozi agumizza abantu be n'abagamba nti ensinkano teba ya lumu. Olw'okuba nti temugaba kuddamu kundabako ku ballot paper tekitegeeza nti nno olwo mukomyawo okundaba, wabula ng'ensinkagano wetaba ya lumu mugende mu maaso n'okwesimbawo mu bifo bya memba obwa paaliyamenti. Tomanya oba gy'anaabasinkana simanyi, naye agenze mu maaso n'okkubiriza abalonzi be bonna. Jjukira nti nno General Muhoozi Kainerugaba yalangiridde ng'asinziira ku mukutu gwe ogwa Twitter nti tagenda kubanga alabika ku ballot paper. Era n'agamba, ne tumubuuza nti kati olwo, n'agamba tekitegeeza nti nno tubawadde ebbeetu temugenda kubeera nga mujja ku ntebe y'obukulembeze, nga kitanga anvuddeko teri civilian n'omu ajja kubanga akkirizibwa. Teri civilian n'omu ajja kukkirizibwa kujja ku ntebe ya bukulembeze newankubadde kitanga anaaba avuddeko, era ffe ng'amagye tetujja kubanga tumukkiriza. Yabadde ebigambo bya General Muhoozi. Era agenze mu maaso n'okukubiriza abantu be bagende mu maaso n'okwesimbawo mu bifo eby'obwobufuzi, naddala membership of parliament gye babeesimbako. Era agamba nti paaliyamenti eno mu kalulu akajja aka 2026 general election, agamba nti ng'ayita ku mukutu gwe ogwa Twitter nti amaze okikkaatiriza nti ekibiina kye ekya PLU eringa civic organization, si political party nga mmwe mubadde mukirowooza. Si political party. Era n'agamba era agenda mu maaso n'okwadvisinga ba contenters okubanga basubscribinga, basobole okubanga basubscribinga ku National Resistance Movement, okusinziira nti nno NRM waliwo ekiraga nti nno bano babadde bassa kimu
okulaga n'okussaamu value ya PLU mugende mu maaso n'okuba nga musubscribinga ku NRM bw'atyo General Muhoozi Kainerugaba bw'abagambye. Jjukira nti nno bino ebigambo byonna bitugenda mu maaso n'okufuna ebipya bijjawo oluvannyuma lwa General Muhoozi otukubako surprise n'addikireyalinga nti nno ye tagenda contestinga for presidential tagenda contestinga kubeera president mu kalulu aka 2026. Kati kino kiresse nga kikubya abawagizi be ekikwe saako n'okuleka bannabyabufuzi abamu nga bawuniikiridde saako n'abo ababadde bajja bamugoberera abadde bamunoonyeza akalulu abadde batambulira ku laaleze nga banoonyeza General Muhoozi akalulu kibamazeemu amaanyi era kibakubye ekikwe. Newankubadde ebibiina ebimu kibirese ebisanyufu olw'ensonga nti nno byo birabanga kano akabonero ak'obutiitiizi ak'okutya okujja mu lwokaano okujja mu kasengejja era tulabako bammemba b'ebibiina ebimu abakulembeze ba parties nga bakyamufu bya nsusso ng'era banyeenya mutwe nga beewuunya nga bagamba tibalabanga butiitiizi nga buno. Tubadde tumanyi nti tugenda kufunvubira ng'abasajja tulabe ani y'ani naye ebivuddeyo tebisobodde kgenda mu maaso natusanyusa naye ye General Muhoozi ye agenze mu maaso n'okukatiriza ensonga ye n'agamba nti sisobola kwesimba ku kitange omwana yenna alina okukakana ku kitaawe kandeke kitange avuganye newankubadde kitaawe agenda myaka aweza emyaka akulungulula emyaka 8. Tegeeza nti no tubaagala nnyo mwebale kuwuliriza Yugi Updates TV mwebale kubeerako mwebale ddala abula tuweerabira ku subscribinga kubanga otabusubscribing ojja kuba omisinga information ng'eno oleme kumisinga kintu na kimu ekigenda mu ggwanga. Tubaagala nnyo tubagaliza weekend ennungi.